tutegeera amanya kaika amadi ne mukuru amanyikidwa nga Mr. Opolia Matia ku lw'ekitongole ky'ebyemizannyo tutambula kati saa 7 paka essaawa 8 ate ez'emisana olunaku olwaleero awo gye wetunaava then twegatte ku radio saa 10 okubaweereza mu mpaka eza UEFA Euro Championship 2024 ngenda kwegattibwako omukulu amanyikidwa nga Kalanzi Nicholas ng'ate bwe twetegekera ekituuda ndi munda ennaku zitandise okuba nga tezidduka mpola mpola ba performance ab'enjawulo bamaze dde okuba nga te bakakasa ate presence yaabwe naddala ku kituuda eky'omwaka guno 2024 ennaku zomezi nga 7 wasigadde Sunday 2 zokka eno ne Sunday ja then okuba nga ate tugenda mu event esinga naddala mu mwaka muganda wange ndowooza omutwalo gwasobodde okuba nga ate ogutegeka mu bitundu eby'enjawulo mujje mu kisayi ky'obwakibazinga ebugembe ate okuba nga ate tunyumirwa mpola mpola ndi omukungu omu ku abo bemuyita ba professor gwanga Uganda ayina ensonga ze lwaki bamuyita professor mvubuka muto naye nkula yamukuza twakolera ku mpaka uza kwabuze twakolera mu mizibu era bize kwangangansi n'ebirala naye nga kati ebizibu kati gwe watuuka bikutomera ne bivaako kati tukyalina bizibu ninaki bya bulijjo kyafuuka kya bulijjo ekizibu kyonna tubiyita it is okay kyekituufu ekyo bayita weye kala katalisitiki y'omufirika entuufu omufirika omutuufu taba na bizibu abanaki kyonna ekijja bya bulijjo tutambulirawo kubanga byebimu tebikyuka just bikyusa phases just tumira otunulizze mupiira ogenda n'owulira tugeze munanyi alekeni ayinza obutasamba kati Mbappe teyasambye bwe bamukombere nyindo just nyindo nyindo abaana abo era enyindo tubadde tugenda kukola sajjale era bikoze bitya balajja mu maaso kale okitiibwa bwana Opolia omuliro mungi ku social media guno nno ogwekuusa ku mbeera ey'omukulu eyaliko ate former president bwana Mulindwa kati nno amawulire nga bwe gali mu kutambula obuzibu bwonna bwavudde mu kwanjula mutendesi omusaabiya alina ebigambo byewerekezezaako tebyabadde birungi tebyasobodde kubanga ate bisanyusa naddala sayidi eri abatendesi abamu naddala mu ggwanga Uganda actually ab'omupiira sinabatendesi wabula ab'omupiira nga omukulu Mulindwa agamba nti tulakingamu nnyo professionalism ku sayidi eri eya batendesi kwanjula omutendesi wamanyikidwa nga Nikola Kavazovic ono nno ng'atendese clubs 11 ku lukalu lwa Africa then ne mu Asia awo yasobodde okuba nga atatambulira n'ewaka mu ggwanga era nafaata Abasabiya asobodde okuba nga atatendekerawooko mukulu ono amugye mu ggwanga era nafaata Abasabiya yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 29 July 1975 oyinza okulowooza ku experience entobeera yagirowoozezaako n'enkola nga bweri era mu muliro ogwo era yagambye nti kati katulindera onaamugoba kubanga ekiddako ku timu ya Vipers olemala okwanjula omutendesi ekiddako kumugoba yes omutendesi yadayogera ku pressure nga bamugamba nti naye timu gyozeeko nga ya pressure akoye nti nkoledde ku makiraba agasinga pressure ate pressure lyerinnya lyange eryokusatu zeno mbadde ndowooza nti kyeyabadde alina okubaga nti ngavaako nkwedde ku makira gwagalina pressure ngavaako kubanga mu myaka 11 egisembye akatendeka teams 11 teri mutendesi mu myaka emeka 11 emyaka 11 yakatendeka teams 11 teri mutendesi nti si muwangazi yes teri mutendesi mulungi alina record bwetyo ng'otambula bwotyo buli mwaka olina wooli era ndowoozamu nti mukulu Mulindwa yayogedde statement entuufu ku batendesi abannayuganda naye ate n'aba ne solution yenfu statement yabadde entuufu ku batendesi abannayuganda naye n'aba ne solution enfu kubanga ogamba otya nti
munange abatendesi tebagata ku basambi n'ebirala byonna bituufu. Njagala tandikira ku mutendesi then tugaziyemu ensonga ya Mulindwa eno n'okumanya ki kye tulina okukola ekituufu ku nsonga ya Mulindwa okwogera ku batendesi nga ebalakinga professionalism abafa abawano n'abo abagezezaako okuleeta endowooza zaabwe ez'enjawulo n'okumuddiza ebigambo. Omutendesi yayimiridde atya okusinziira ku batendesi abayitiddewo ku ttiimu enaffe aba Vipers CV? Mutendesi mutambuze kyekisinga okuba ekikulu. Mutambuze si mutendesi gwogamba nti alina kyeyali azimbyeko wano nawali ate ngomutendesi wa project. Yes, obaolyawo abatendesi ba club football ekyalibadde kibafuula okuba ab'enjawulo kuba nti munange yali wano n'abeerayo emyaka ena era n'aleeta abaana bano webati n'azimba ono n'ono butereevu alinako ebitone ebiriko erinnya lye. Yes, kuba n'abadde mpuliriza speech ya mukulu ng'agamba nti twetaaga omutendesi agenda okuyamba ku musambi nti omusambi atuuka afulumemu oyo Mulindwa. Omusambi twagala omutendesi agenda okugatta ku musambi. Omusambi agenda otuuka ofuluma aleme okulemererwa gy'agenze. Naye abasambi baffe bangi bagera ne balemererwa olw'ensonga nti bano abatendesi abakutteko tebabayambye. Naye sisuubira nti omutendesi abeerawo emyezi 8 abamutendesi omusambi katugeze avuddewo yavaawo gwe baleeta yali mu Brazil gwe baleeta season ewedde teyawezaawo season. Olowooza kiki kyeyayamba ku musambi eno Kaluyima ku bbanga ettono lyamalawo era ogenda okwetegereza nga tewali njawulo nayisa abiri ng'ate wakirisa abiri yayamba ku musambi okumuyigiriza nti kimu esobola okuwangula okuwangula teyawangula. Kakati ekibuzo ekiriwo ono ye agenda kuyamba abasambi kikyagenda okwongera ku endagala bamadde ya myaka ebiri ddala emyaka ebiri oba oyambye omusambi era oyogedde ku ndagaano newabaawo yabuuzizza ne lwaki Vipers terekera okutubuuliranga myaka jasi netugala tujjamu kuba kunaku nti tuleeseeko noono. Nze kyandowooza nti wekiba nti mukulu aleeta abatendesi bayambe ku basambi abatendesi abali professional balina kwewa ndagaano ya myaka 5. Twayogerako wano nga tuvudde ku mutendesi yali show number I think twali twogera ku mupiira ogwewaka n'engeri ebintu ebimu gye bifuddemu. Twasooka nitwogera ku media engeri gyetakoze kimala kuyambako omupiira guno kutuuka ku muntu ono wa wansi n'omuntu wa wansi okwongera kwagala omupiira ogwo ogwewaka. Ne twogera ku batendesi twayogera ku batendesi I think okumala weeks 2 abatendesi bali professional enough mu ggwanga Uganda. Netukiriziganya nti twatandikira ku nsonga ya Alexis Sabirye ng'alemereddwa ogenda mu nkambi I think yali weeks 2 yali nga bamuyise we bamuyita n'agano n'alagamuko obuyise obutali bwo so okuvaawo ne tutandika okumenyaamenya abatendesi abamu twalabako embeera ya Mbabazi ku Vipers wennyini ne tulabako embeera yali ku council ya mutual consent nga tunyonyola mutual consent bamugobye tebamugobye obuzibu buli bw'abaani abali mu kuziga akalimu k'omukulu nti waliwo n'akabinja k'abakulembera omutendesi embeera eyo ebaddewo nnyo mu kaliya z'abatendesi naye level yaffe y'obutendesi etuuseewa obaolyawo tuyinza okubeera wano ng'omukulu statement y'engazi ntuufu ate nga nnene bugambye nti statement ye sigirinaako buzibu statement ye ntuufu yagirese omanyi okuleeta okujja n'ogamba nti obuzibu obuliwo katugeze nga gavumenti neja nega nti obuzibu obuliwo bannayuganda temwagala kugenda kwejjanjabisa naye ng'ate mu malwaliro temuli ddagala okitegeera nti oyogedde ekizibu naye tulese solution nti ekyokuba nti abatendesi baffe abasinga kuba teyagambye nti bonna yagambye nti abasinga tebali professional kimala kituufu nga watunatulamu okwebwati sayina ogwayinza kwasa tiimu butereevu kuba amazima gennyini tulina wano abatendesi mu Uganda nga bakkiririza nnyo mu ddogo okusinga okutendeka omupiira fact emu twajogerako tulina eddogo lireese obuzibu ono mwana wamu wa TikTok yani aliwa bondi ayubu yesho agiyita atya aliwadde mu mutwe Timo
aina omukutu gwa TikTok gwakyalizaako abasambi b'omupiira shagiyita omulimu gw'omupiira yes emboozi eryo ekulagira ddala ekiri mu batendesi emboozi ebitundu kyena ku ddogo kati emboozi mindset ey'edduko mu butendesi nene y'amaanyi kakati tosobola kuba professional ng'okkiririza mu ddogo kuba eddogo terina pro terina certificate nti munange oyo yafuna diploma lukuloga teririyo kitegeeza nti woba oli professional ekimala kyekimu ku bintu byotakkiririzaamu kakati n'abazungu bano libasumbuwa ate tukiwuliranga okubanga tebawangala ensonga eyokubiri okimanyi nti ebitundu nga nkaaga ku batendesi baffe batendesa kukoowa okitegeera statement nene gigonzeemuuko abatendesi baffe ebitundu nga nkaaga batendeka kukooya nti temunakoowa sinnabawulira tonaba kutuuka kujjayo lulimi eriwababuuza n'okubuuza gwe tolina ntuyo okitegeera nga sinalaba munnyo okitegeera notisenso zezimu ku z'abatendesi baffe betulina si bonna betulina abamu kwabo betulina nti newesanga era ebyo bwofunako oko ku mukisa okunyumyako oko n'abasambi amu n'abuuza ku batendesi ojaga nti kookyo yaddusa okitegeera kookyo yaddusa naye ng'ate oba oli awo erimu ku bintu ebibadde bisinga okuba emikulu kuba nti akuwa skills ezo ez'omupiira bolo sensingi okusinga okudduka emisinde kuba tetuli mu mpaka za misinde so erimu bambi mutuufu erimu n'abanga si mutuufu kuba tulinayo abatendesi betumanyi nti bali organized olaba omutendesi bamweyana y'omu ku batendesi benzikiririzaamu twayogera ku batendesi bali bataano bwe twamenya amannya wano twayogera ku bamweyana etwogera ezijukira kefa kisara gebasaba twakashuti ani yadduka olw'eddogo yali siimu era yadduka olw'eddogo aina siimu oba kisala era yadduka olw'eddogo mu masaza si masaza olw'eddogo muligi newabaawo mutyaba newabaawo eyadduka olwa ttiimu okubanga temanyi kyeyagala nga asinga ttiimu okusinga ttiimu si gundi ono eyaliko kuwakiso owamasuuti yeramuyana nga teri serious ye ngaalaba alioganiziri aliko bali mu byabwe nasulawo ttiimu olowooza tukola ebitundu bimeka mu batendesi betuyinza okwesiga mu Uganda abayimiridde kyali gye tulina nti abatendesi baffe abasinga obungi tebalina mirimu emirimu otegeeza ki nti season ewedde tubale tuweze batendesi 10 balina kafu mu liigi naye ng'ate mu ggwanga tuweza abatendesi 30 abalina kafu kadde tubalire tuweza abatendesi 10 balina mirimu abakafu season ewedde naye ng'ate tuweza abatendesi abasoba 30 abalina kafu kitegeeza ki nti abatendesi abatuukiridde ate abadde tebakola abatuukiridde nga ki ekibalemesa okukola mbeera ku maklabu si bungi kakati tugeze tusambye omupiira season nabanga busogalire terina mutendesi full season okitegeera nga tuli bamativu era nga yembeera eriwo kubanga kati mukatale abamu ku batendesi wabaddewo omukulu Mike Mutebi asobola okujja ku Busoga kujjako nga yagenda ogisasula wabaddewo omukulu Alexis Abiria nga leera talina mulimu naye nti wabaddewo ani omulala ogwenzijukira babaddewo abatendesi bangi abakafu nga tebalina mirimu okitegeera naye nga amaklabu tegabasobola ontegeera tubadde tusekulebwa ekyokufulumya abatendesi okufulumya abatendesi kweyongedde okufulumya obweru bwa Uganda tukyalimu kubanga era ojja gwenda okwetegereza nga teriyo ttiimu y'amaanyi ekima mutendesi Uganda bye twasembye okuwulira batendesi abafulumamu yali musiraamu gwe bali bakubidde Tanzania gwe bali ttiimu y'abaana mbeera teyali nnyangu n'akomawa ewaka emboozi eyo twagizimba ne kooki waffe ono waba goalkeeper
yali ngazi nnyo nga Tanzania etandise okutulya era twakyogerako weekend I think esembye nti mu region yaffe wano yaki East Africa kati akatala akatuufu ak'omupiira kali Tanzania kubanga rankings zafulumye mu teams ezisinga okukola obulungi mu Africa teams 10 nga tiimu ya abanaffe abayanga bali mu kyakusatu. Imagine Africa nenga omusajja ali kuvuganya n'Abawarabu kitegeeza Tanzania ayina kyazimbye ekisobola okutuyambako naffe okuzimbira eno nti bw'obeera abatendesi katugeze nga 5 nga bali mu liigi eyo naye okuzizza bozolo batuuka ne bafuuka ne babeera nga booli awo tebatuukirire na mutindo n'agala kati tubaddeyo twalinayo Abdallah Mubiru twalinayo omugenzi Fred nga akola goalkeeping coach then ne Matiyalule ne gundi n'omukulu yali assistant ku national team Basena abasinga tulaba nti tebyatambula bulungi namalizanga ndozo omutendesi gwe twasemeyo okubeera naye Tanzania yali ow'amaanyi ye mugenzi Timbe yakuba yagenda ndoza ali ku timu ya Yanga mu ndoza 2011 abe basookayo nga ne Tanzania olaba Tanzania yali ekyali nafumu we bafuna ensimbi nijja bweyongera okubeera amaanyi olaba nti ate omutindo gavugwa wansi mu tegusobolayo kakati abalala tubadde nabo babadde Rwanda nerulaba nti Rwanda tebiggwa bulungi bagenda okuweza nga tebitambudde bulungi kati ojagenda okwogera kwa nti ali Somalia Djibouti ndoza amawanga getugenda omukulu ono alina ensonga ze okuba nga talowooza kuba na Uganda ensonga ze mutuufu ebitundu ebiwererako ddala naye waliwo ate ewamu wabeerera omukyama omukulu yazzeeyo endalala yasooka n'abyegaana ne tuseka kuba tumumanyi sinti ye tumumanyi eggulire e Uganda ligenda okufuuka official nga lyafulumadda nga n'omusaala ogw'omwezi ogusooka waliwo yalyakoko omusaala gwa season yali official so omukulu amanyikiddwa nga te Bwana Mbabazi Kadaki azeeyo waka ku timu enaffe Wambara City ajja agenda okwasaganyiza emirimu bosa yasayininga contract yali ya mwaka yaweddeko teyasobodde okurenewinga kitegeeza nti yasobodde okuba nga ate addayo ku timu enaffe Wambara City onde tugenda mu discussingako nnyo biri awo naye mu byonna emboozi ya Mulindwa n'abalala bangi abazivudde nebasobola okuba nga ate bamukuba ensonga eno esagguse era ebadde y'amaanyi nnyo etuukidde ddala paka ku FUFA ensonga ene FUFA butayagala kusoma mukulu Mulindwa tayagala kusoma kyokka alina essomero bamuwa amateeka FUFA konsanderiki Mulindwa butayagala kusoma ate nga alina essomero Mulindwa alina byayogera byatamanyi bamuwa amateeka mu gw'omwenda omwaka oguwedde agafuga agagenda okutambuza liigi omwenda omwaka oguwedde yagategera gwakuna kale kulagadde katujje business eno katulonzere tukomawo n'empaka eza Copa America bibinja biri bina atujja kunnyonnyola lwaki etiimu ezimu zobadde tosuubira kubaamu bweziri then empaka eza Euro 2024 match day 2 ajje tambuza era nga tugiwunzika olunaku olwaleero katukomewo